Entiisa egudde ku kyalo Tikkalu ekisangibwa mu ggombola y'Eggombe mu Nansana abatuuze bwe bagudde ku mulambo gw'omuvubuka atannaba kutegeerekeka. Omuvubuka ono yattiddwa kumpi n'essomero St. Kizito Primary School era omufumbi w'emmere ye yalabye omulambo gwe. Omukyala afumba emmere y'abaana wano ku ssomero n'abasomesa abadde azze okugulawo okufumbira abasomesa. N'alaba omuntu eyeebase ku kisaawe n'alowooza nti yatamidde n'agwawo n'asembera agenda okulaba nga yakubidde ffenna abantu abasomesa. Kyokka yasoose kulowooza nti ono mutamiivu nga bwe yamusemberedde kwe kulaba nga yasaliddwako omutwe. Naye zitagye bamuseemu bamuse bati anti kati ze ndaba bamusaze twanzi bamubaze bika yalabika ng'omuvuzi wa boda naye buli siteegi zonna tuziwuliriza era abaayo bonna owedda bajja ne batunuulira naye nga tannakola tannategeerekeka. Omulambo we gubadde wabaddewo ensi 5 ekiraga nti abamusse basoose kulwanagana naye. Abalabye ku mulambo bategeezezza ng'omuvubuka ono bw'atamanyiddwa ku kitundu nga kiraga nti alina gye yaggiddwa okuttibwa mu kifo kino. Bamusaze tulaba bamusaze obulago bamufumise n'ekisowaani tulaba yenna ajjudde omusaala. Batukubidde kasimu natubuuza munnaffe temumumanyi nti naffe katuze tunaokukola ki n'okulaba yeyo tugenza okutuba nga tukola ki bali kukebera twagala tumanye ani tulabe ekikola. Tusobola kufaminga nti oba wa booda kubanga teri kiraga nti wa booda naffe tuteebereza bali mu kugeesinga teri akakasa nti oba wa booda. Bano balaze okutya olw'obumenyi bw'amateeka obweyongedde mu kitundu kyabwe. Zino abatemu bangi bali mu bumenyi bw'amateeka. ababbi bafuuse ababbi ate nga bannafrika nyini batuusako. Poliisi okuva Eggombe etuuse okwekebejja omulambo n'oluvannyuma negutwala mu ggwanika e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.